Nzikiriza nti abaana abo bahasolinze ng'omuntu Eddy Kenzo bagoba kulina Eddy Kenzo alwanye ng'omuntu okubeera ekyo kyali simwogerako kuba nti mukwano gwange talina kikumi kye yali ampadde naye nze nnyumirwa nnyo omuntu ahasolinze okuva ku zero n'abaako wakola ki watuuka olwaliro omuntu vy'okubeera ng'erabwa era bu media house obulala bufitina buli muntu yenna abeera alinako watuuse wabayo omuntu omulala amukola ki amufitina eyo fitina yeretedde obuzibu Jacob Omutuuze amawulire bagaba gaagaana ddembe lwaba agiggala noonya ekyokukola ekirala va ku bantu osobola ogenda mu katale n'opangisa omudaala n'otunda ebintu byo ensi neekutererera do your business mind your business va ku brand z'abantu Mukulu Eddy Kenzo president w'abayimbi batandika naye yakoze eki bwe bali batandika olugendo lw'okuyimba luno alina mukwano gwe yali naye Nuyork the style yatandikira mu big talent eyo Nuyork yaliyo ne bangi basewa baaliyo ba tipsies baaliyo ba justed baali naye ne ba gravity omutujju baliko mu big talent at certain point ba fefe busi big guy bonna ba big guy na generation yali mu big talent at a particular time buli omu n'agenda akwate kubolye abakola zi Trab Entertainment abakola zi FBM buli omu n'agenda afuna na paving the way ugeza akola bikanti akola sewa nakola Gomba Boy nebifanagana kuwe bityo oba neragawa tetwamanya but ekyasinza okunkwatako this guy Nuyork kirabika nti mubonna abavaayo Nuyork bikyaganya omutambuliro obulungi twatera soko komekaawo Nuyork ye muvubuka abadde amaze okutereza endongo ye Nuyork yaberera mu big talent ayinza okubanga tayina nnyo kyamanyi yali agamba Ggwanga naye mu kaseera wano wabadde asazeewo okugenda solo Nuyork abadde aterezezza endongo abo tulaga tutandikire of course naffe tubadde ofune essuubi nga tugamba nti oba oli awo waali kati twandi mwesigulirako nti Nuyork tasobola bulwa bookings tasobola obaana mu kubeera mugango ataano gabeera ag'okuyimba but amawulire agali mu kujja mu ggwanga right now yafuluma eggwanga ngera balala bonna we bagenze ali Canada ne tulowooza nti yafulumye nga balala we bagenda kuba ali yagendako ettaka eyo bagenze kuyimba n'akomawo ku mundi guno ayinza oba teyagenze kuyimba nakudda yatuse yagenda kubeera eyo naye ng'ensonga ezimu tuzagamba ezamututte omukulu DJ Jacob Omutuuze yavuddeyo n'ategeeza nti Eddy Musuuza nga tonnaba nagenda wala Jacob Omutuuze nsaba olutalo lwo lwoyina ne Eddy Kenzo oleme kuluteeka mu mbeera ndala yonna Jacob Omutuuze bw'oba olina obutakkaanya ne Eddy Kenzo buleke bubeere personal entalo zammwe muzirwane ng'abantu so si kwonoona brandi z'abantu onfuna bulungi abantu bonna abagenze bweru w'eggwanga bagenze olw'ensonga zaabwe nakugamba twayimirira wano nonga nti endongo y'e Kampala wano tekyasobola kuyimirizibwawo omuntu nga gy'otunuulidde producer ogenda kupawo ka video okayitemu akadije Jacob Omutuuze ogenda mu maaso Jacob Omutuuze ye of course tukimanyi ensi yonna ekimanyi nti gwankima tesobola kusala gwa kibira onfuna bulungi alina obuzibu bwe ne Eddy Kenzo ng'omuntu kati bw'avaayo n'atandika okukwata okugenda kwa Jacob okugenda kwa Nuyork the style e Canada n'akuteeka ku Eddy Kenzo ekyaba alimba bameka bagenze Canada bigasa ali Canada ye yali ayombye nani mukwano gwaffe ono omukyala ni kantinti wera mu kifuba kyange ani Angela Katatu vapeyo sorry Stesha Mayanja ali Canada yali ayombye ne Kenzo yali ayombye nani abantu bonna bagenze bigasa kasasa ali South Africa yamala kuyomba nani ensi ezitowa Karimu Sava yagenda mu America teyadda mukwano gwange Sekamate Grace yagenda mu America teyadda Angela Karule yagenda mu America teyadda bonna bali ku Eddy Kenzo tobuzabuza nseno Jacob Omutuuze leka kukwata brand z'abantu kuzoononera mu mawulire gataliimu ekyo sikikiriziganya nakyo Eddogo ng'aniamula wano wetu abadde waliwo ejjo nakoze story eno waliwo yankubidde esimu omu ku bawagizi concerned citizen bwe batugamba n'agamba ne Eddy Kenzo nga bamuinvolvinze nnyo mu bintu bino lwaki buli kimu gwe bagamba ebisiyaga lwaki buli kimu gwe bagamba okuloga banne lwaki buli omu gwasongamu engalo lwaki tebagambye muyimbi mulala tulina abamanyi bakamiliyoni we bali baani lwaki bo tebaboogera nnyo nga bwe bamwogerera mu Uganda tulina ekintu kimu era nja kikugamba emirundi gyonna emitima gy'Abannayuganda gyajjula fitina omuntu yenna bw'amala okusukkuluma ku Munnayuganda atandika okunoonya ekintu ekizitowa akimuteekeko amulemese Bobi Wine bwe yavaayo n'akola byonna by'alina okukola nga Munnayuganda n'atulaga nti amazima gaalinnye step 2-3 mu maaso atulese mu buli kimu
kakati buli muntu avaayo n'amuteekako enziro okugezaako okwonoona n'okulaga obuzenzikiriza nti abaana abo bahasolinze ng'omuntu. Eddy Kenzo alwanye ng'omuntu okubeera ekyo kyali. Simwogerako kuba nti mukwano gwange talina 10 kye yali ampadde, naye nze nnyumirwa nnyo omuntu ahasolinze okuva ku zero n'abaako wakola ki watuuka. Olwaliro omuntu nvi okubeera ng'erabwa era bu media house obulala bufitina. Buli muntu yenna abeera alinako watuuse, wabayo omuntu omulala amukola ki amufitina. Eyo fitina yereetedde obuzibu. Jacob Omutuuze amawulire bwe gaba gaagaana ddembe lwaba bagiggala noonya ekyokukola ekirala. Va ku bantu. Osobola ogenda mu katale n'opangisa omudaala n'otunda ebintu byo ensi n'ekutererera. Do your business, mind your business. Va ku brand z'abantu.